Gravity omutujju omukulu ono aviiriddwako maama we amanyiddwa nga Jane Kaijuna. Maama we asobodde okuba nga ate afa olunaku olwaleero. Gravity ono asanze ebizibu biyitirivu omwaka guno byasobodde okuba nga asanga. Njagala mukutemeretemere ebimu ku bizibu Gravity byasanze oba oliawo ne maama we bimu ku bisinza omuwa stress olaba nti ate omukyalo ono mukyala Jane ava mu bulamu bw'ensi eno kubanga talwadde wabula asangiddwa ku buliri mu nju ye oba mu maka ge nga kwafiiridde ate nga abadde ne stress ez'enjawulo ng'oba oliawo ezimu ku bino ebintu Gravity byajja asanga guno omwaka bimu ku ebyo ebiretedde okuba nga ate omukyalo ono oba oliawo asikawo. Omukulu Isa Yusuf agamba nti munoonyeeko ku namba y'essimu eri wansi awo agenda kuba nga ate akujjanjaba mu mbeera ey'enjawulo. Munoonyeeko abenga omukulu akuwa obujjanjabi obw'enjawulo era ng'agamba nti endwadde zonna azisobola anti ng'omaze mugezaako nolaba nti oba asobola nga ate alemererwa endwadde gy'oba ayagala akujjanjabire oba akujjanjabe. Omukulu ono amukube ku namba y'essimu eri wansi ku screen awo agenda kuba akuyambako mu bujjanjabi bwonna obw'enjawulo ne bw'oba oyagala butuuze mu nsi yonna oyagala passport oyagala kufuluma ggwanga naye nga byekutte omukulu agenda kuyambako ku nsonga ezo. Isa Yusuf agenda kuba akikwasiganya ku namba y'essimu eri wansi awo ku ssimu yo oba ku screen yo ewali Seki Isa Yusuf ajja oba okubako. Gravity ono abadde ne controversies nnyingi nnyo oba ebizibu byasanze omwaka guno biyitirivu nnyo ebimutawaanyiza kosa n'okuba nti nno afunye successes nnyingi nnyo okuli okuba nga asobodde okuba nga afuna Range Rover omwaka guno n'ava ku eri Prado gye yayina asobodde okuba nga ate atulaga kalina ye ze zimu ku achievements Gravity ono zaakoze oba zaafunye guno omwaka wabula challenges zibadde mpitirivu nnyo nga kwe kuli n'ezo shows ezimusala guno omwaka ate nga yataddemu ssente ze oba nga yakutte ssente ze ng'omuntu n'aba nga ate ategeka shows zonna nga bw'azikoze okuva erugogo paka okusembayo n'aba nga ate afiirwa ssente enkuyanja. Maama wa Gravity ono y'omu ku abo basupporters abaddewo eri mutabani we asupportize mutabani we okumala emyaka emiyitirivu ennyo oba oliawo ze zimu ku nsonga lwaki omukyalo ono asobodde okuba nga oba oliawo atuva ku maaso oba oliawo ezibadde zimunyigiriza nga ze zimu ku zo osanga oba oliawo ezibadde zimukwata ku mutima. Gravity challenges zaafunye kanzikuwe ezimu ku challenges ezo omukulu ono zaasanze ne achievements azaafunye omwaka guno obe nga ate ozirabako kyoba okola mpeera like video eno esobola okuba nga ate etambula osobola commentinga just in case wena oyagala okuba nga owabulamu tujja kuba tutambulira wamu ffenna akosa n'okuba nti no sharinga nakyo kikulu nnyo kijja kukola amakulu obula kyoba okola essaawa eno soko like video eno esobola okuba nga ate etuuka ku mulimu Munnayuganda yenna waali alabika nga ate naye video eno agirabako obulungi nnyo ku Gravity omutujju n'ezimu ku challenges zaasanze okulina okulumba Bobi Wine ebusaabala na buli kimu okuli Mick Wine na bonna balumbye ezimu ku mbuzi mutawanyiza obulamu ezimu zisumbuye obulamu nezimubuzaako emirembe kosa n'okuba nti nno zimukosiza loosi oba oliawo ne maama we kufuna obuzibu obwo. Can quest small time emboozi zino then nzije akuliko ne Katonda ekibuuzo ekyokubiri kati seminti waffe tugenda mujjayo eri gwe batandikirako obuuze ekibuuzo ekirungi ennyo tegeera bwe ntandika n'omusingi ngenda kulaba kkala zange entuufu nga njagala seminti wange n'omusingi kuba kati ngenda kujjawa ssente bwe kunaasu maama gweobuuze ekibuuzo nkwagala nnyo tokankana kwata bulungi esimu mulabi nange njala ekibuuzo tokize mu kire kya seminti enkolaganayo ne Bobi Wine nkakana andi wali buzibu ate oli mutujju kumanyi kwekyo wakazaala Kyembuuza abantu nga lwaki batugamba nti n'olidde ate owalidde ssente osobola okuba Bobi Wine. Kuno tekuli kuba yensonga lwaki nagenze ne wa President Museveni naye ne mugamba contributing bwe mba ndidde era bwe kijja nga kyakulya ssente ne zijja nazo ngenda zitwala kuba nina kintu kye ndikola ekyetaaga ssente enkuyanja ne teri kye naalidde siyina muntu gwe njagala kukuba era sibagambye mbu temumulonda abagala omulonda mumulonde
n'abagala okulonda President Museveni bamulonde siriko ludda ekirala ogenda ku buli district ng'osaba ssente z'okuzimba eddwaliro ngenda sooka ngende buli wempangaalira wenaava wano jagendako ne waffe mu kyalo tegeera kati so sijja genda ate sabira abalala nga ne wano wengenda okubeera tetulina kye tulina nyize ata nkwanisha nyukatini twakola mu kavidiyo ng'ogenze ewa Bobi Wine otute simiti n'omusenyu n'oyingira mu pokota y'omusajja nga takwade lukusa singa abeyo ku makya n'agenda ku polisi n'akuloopa n'agamba nti bakunoonya wasalimbira mu poloti ye nga takwade lukusa oyinza kuzza alowooza ddi lwe tutandika omusingi nga bwe nsobodde obbayita nembalaga ettaka era ngenda bayita ku tayimu y'omusingi tule nga tukitandika. Ekibuuzo kyange ekyokubiri abantu eno si pressure because abantu abasinga adde bagamba nti oyina ennyumba oyina amataka ewalala lwaki tobeera example than okusaba Bobi Wine eno si pressure nti anti ensonga lwaki nzize wano otegeera ate mu president wammwe saamugamba mbu azimbe eddwaliro namugamba contributing ku ddwaliro tigana musaba ttaka ze nendeeta seminti kitegeeza ki kyaffe ffenna kuba tiyamba ffe ffenna. Gravity nze bampita Fred nkola ne Moon TV. Nze ekibuuzo kyange bigenda ebibuuzo bibiri. Ekisooka waliwo amalwaliro edda agaliwo nga agamu ku bo abantu bakaaba temuli ddagala n'ebirala bikozesebwa mu baana mu bakyala abazaala okusinga okukwala sente ndala tuzimbe eddwaliro eddala nga ne gaali agaliwo tegali mu bikozesebwa lwaki tugatute sente tuzite mu malwaliro gali nabo bacomplaininga wali ogenzemu nga temuli waliwo abakyala bali bafiiriddawo ekawempe nali nfuddeko nali ndwaddeko olwala wawona nze nawona ne waliwo abatawona wajjanjaba n'owona nze ninza obba nawona waliwo abatawona baliwa baleete mu kamera bagambe saawona. Okay, ekibuuzo ekyokubiri baba tebaawona lino eddwaliro ligenda kuwunyikira ate n'okuwona kuliko ne Katonda. Ekibuuzo ekyokubiri kati seminti waffe tugenda mujjayo eri gwe batandikirako obuuza ekibuuzo ekirungi ennyo tegeera bwe ntandika n'omusingi ngenda kulaba kkala zange entuufu nga njagala seminti wange n'omusingi kuba kati ngenda kujjawa sente bwe gunaasu maama gweobuuza ekibuuzo ekyo nkwagala nnyo tokankana kwata bulungi mulabi nange njala ekibuuzo tokize mu kire kya seminti enkolaganayo ne Bobi Wine nkakana andi wali buzibu kumanyi lwekyo wakazaala kyembuuza abantu nga lwaki batugamba nti noolidde ate owalidde sente osobola okuba Bobi Wine kuno tekuli kuba yensonga lwaki nagenze ne wa President Museveni naye ne mugamba contributing bwe mbandidde era bwe kijja nga kyakulya sente ne zijja nazo ngenda zitwala kuba nina kintu kyendikowa ekyetaaga sente nkuyanja ne teri kye naalidde siyina muntu gwe njagala kukuba era sibagambye mbu temumulonda abagala omulonda mumulonde n'abagala okulonda President Museveni bamulonde siriko ludda ekirala ogenda ku buli district ng'osaba ssente z'okuzimba eddwaliro ngenda sooka ngende buli wempangaalira wenaava wano jagendako ne waffe mu kyalo tegeera kati so sijja genda ate sabira abalala nga ne wano wengenda okubeera tetulina kye tulina. nyize ata nkwanisha nyukatini twakola mu kavidiyo ng'ogenze ewa Bobi Wine otute simiti n'omusenyu n'oyingira mu pokota y'omusajja nga takwade lukusa singa abeyo ku makya n'agenda ku polisi n'akuloopa n'agamba nti bakunoonya wasalimbira mu poloti ye nga takwade lukusa oyinza kuzzaako ki bw'oba gwe nga guba poliisi bakuleetera omusango bwe gutyo okolaki era bakunywa n'obakolaki nokukola mu mbuga z'amakulu kiri ekifo kikolamu bakoleramu ki kyakucakaliramu kyalukale ekyo kyolukale kitegeezaki buli muntu akirizibwa okukolaki nego wagenda tugenze kucaka watwala bintu omufoosinga mbu aweeyo ettaka lye bazimbeko eddwaliro obuki ye sikyayagala ng'omuntu baba takyagala ensonga lwaki tuli wano. Ekibuuzo ekyokubiri gulabye gwe muntu y'omu ogenda wa Bobi Wine ente tukola olwa President Museveni oliddawo standard opuleyinga eno opuleyinga otufa wawuugwa oyagala gwewa nkufaananirawo kale gwe mukulaba okuko kino kyendiko kitegeeza ki
omulama kozi gyendi kombi mbi side y'abantu olaba bali President Museveni alina obusobozi obugenda mu linsi n'ejjanjaba. Bobi Wine alina obusobozi obugenda mu linsi n'ejjanjaba. Ekintu kyendi mu kulwanira kuba mu nkwata bubi ekintu ky'ennwanira kya muntu wa wansi yensoka lwaki bonna abantu bamwe bana social media basasula ssente okuyomba bonna bali behind this bali mabega wa kintu kino ekitegeera so kati kino ekintu ky'abantu tekiriiko ludda kale afadde atandise otulaze owadde ettaka lyo obadde ogenda ozimbamu ennyumba z'abapangisa kati bw'obadde osaba abifeeko eddwaliro teriba limu kubanga bulambu njagala ddwaliro wano naye mulimu clinics ezirimu mulimu n'ekiruddu gyali eri tegeera so amalwaliro gaba amangi nakyo kirungi ensonga kino essomero sirimu wabeerayo Buddo wabeerayo Kasana wabeerayo di Kampala tegeera so sigambye mbu ettaka tulivuddeko bw'enzimba wano etwali ettini kati wali ate wali ettaka edde nawo ne tuzimbawo ndowooza kiba kiyamba community. Badde balowooza opondoose azin nti wakivuddeko obadde olekeddeawo bali presentinga eno ensonga engeri gyetali mu nsonga yange ng'omuntu kiba kizibu kyagivaako nze kati ndi ddoboozi lya mutuuze w'obusaabala okitegeera so basabira eddwaliro ngenda basabira ebintu bingi munnange ngenda sabayo ka center ka community center k'abavubuka nga waliwo zi basketball waliwo emipiira abana bazizanyira nga basobovugirawo skate okitegeera ngenda saba ebintu bingi so dati myaka emirala 2 kuva kati obusaabala ejja kuba ate ng'eri ku mutindo ate mulala nnyo ebintu by'oyingiridde tusuubire nti naawe oyagala kwesimbawo sigenda kwesimbawo wantu wonna siri politician siina ludda nze siri wanuupu nze siri wenaale sibirina sibitegeera n'ebitabo byange bitini tegeera naye njogera endowooza y'omuntu yenna kyeyandirowoozezza kitegeera ekigasa eggwanga kweddwaliro teririiko mbulyange bunze agenda okubeera wano bikoze bityasima abantu empisoba kuba nze nzekka buli omu ligenda muyambaawo ne okitegeera yamaani ekibuzo nina ebibuuzo bibiri kale kansooke Mavin okuva Galaxy TV wakola ka video ng'otuteeyo obusawo bwa seminti n'omusenyu twagezaako kwogera wagamba nti abalala batandikiraawo naye tugezaako kwogerako n'abayimbi banno naye ng'ensonga bagyesamba bwesambi of course basobola ogyesamba kuba oyinza osanga oli tabeera kuno ye nga tekimukwatako naye wekinaatuuka ewuwe obanga alina omukyala ayagala zaala kuba balina abakyala abayimbi nekituuka oba muganda oba sisitawo oba ani oba mwanawo bw'ojja omanya omugaso gw'eddwaliro ku kitundu oba eddwaliro eritali limu nga mangi ku kitundu okitegeera ye mwenyini Bobi Wine yagamba alina oli bali yagala n'agamba bw'otankula olunalu nga weesize mikwano gyo bankusaasidde kati nze kyendiko engeri gyendi ku mazima ne bwenyimirira bw'omu okitegeera so sijja faayo ani ajja okugoberya koozi eno sijja faayo ani agenda ogiwakanya ensonga eri emu twagala ddwaliro. Wampita Growna nkola ne Makula nkosa ne Growna Media abadde bagamba nti gravity topondo katozikiza bo ogenda baddamu otya kubanga tulaba ettaka oliwaddeyo nga tebagala omukulu abiko kyakola si kupondo kuba kuzikiza nga bwe ngambye amalwaliro nayita era ettaka tukyalyagala eri ku biiki kale bwannazimba neddwaliro netulaba nga limala eri tujazimbayo essomero okitegeera wali eddaka likyali wali nno omukulu oyo talina eryo lyokka neeno waggulu oba otunga geeti ye naye wuwe waliwo wano waggulu ewali eringa paakingi eri awo waliwo omuddoddo tegeera naawe wa mukulu Bobi Wine so naawe tusozimbawo ekintu ekirala tegeera wano tunalizimba neriggwa bulungi nembayita netuliggulawo mu butongole ne tulaba nga buli kimu weekiri wali tujazimbawo essomero kuba abantu of course ettaka ndyagala nnyo nenze nenaafuna akange nja kukabawa newekinaaba kirala ebintu ebitwetaaga mu community bingi tegeera si ddwaliro lyokka wewawutandikidde ku ddwaliro so ettaka eryo tukyalyagalira ddala ensonga eyo tulina ogibeerako ensonga erimu amakulu tugiwa amakulu kati erimu amakulu tukyalyagala. Bampita Vicky okuva ku Vicky Exclusive Gravity omuntu yali badde Vicky okuva ku Vicky Exclusive omuntu yali badde yeebuuza
nze buli omu ngenda muwuliriza olina wabanga ye kugundiye annumba nnyo n'anvuma n'akola ki ngenda sigala nga nkuwuliriza otegeera era ngenda kuwuliriza mukulu weewaawo ebintu byonna byoteera okugira mbiraba aye kubuuza kuba lino ddoboozi lya mutunze si lyange. Omuntu yalibadde yeebuuza nti lwaki mu bayimbi bonna abali mu lijja Mwami Kyagulanyi abalina ku ssente wasazeewo kugamba oyo abamu bangi abali mu lijja naye nze nasazeewo saa Mwami Kyagulanyi nga bwali omukulembeze otegeera kuba ye mukulembeze abalala si bakulembeze otegeera ate abalala tebavangayo ne bagamba tulimirira eggwanga kati njagala ono munnange nga bwe tulwanirira Abannayuganda otegeera ate mukulu Kyagulanyi ye muntu omu eyavaayo ko n'agamba omanyi n'eddoboozi ddene eggayo oyo ffenna atusinga amaanyi kaabenze nokozi gye ndika abakubanga yagiriko eddwaliro nandibadde lyaggwa oba nandibadde liwedde tudde mu byaddala tuve mu bino ebyamawulire omusajja bw'ayogera ekigambo oyo n'agamba tuzimbe eddwaliro n'ava ku disitulikiti n'agamba tugende ku ndala nga yayogera Kyagulanyi n'eddoboozi n'avayo n'akyogera eddwaliro nandibadde lyawedde dda kuba abantu bamukkiririzaamu nnyo yenzoka kusogera ne munoonya ne mugamba wali wa gravity wano tegeera eddwaliro muli agala ku kyalo